obadde okimanyi nti mu bayibuli okuva awo ndowooza nga mu 14 okuva ku lunyiriri olwokutaano paka olw29 Musa yalina missoni egi kugenda kujjayo Bayisirayiri. Abayisirayiri yali alina bajja Misiri, baali babeeredde Misiri emyaka 10,000 nga baddu. Najja n'abasomeramu n'abagamba ngenda kubatwala mu nsi ensuubize. Abamu ne bakyamuka, abamu ne baga tugende. Ne batambula olugendo paka lwe baasanga ennyanja. Okitegeera? Ne basanga ennyanja gye bayita Red Sea. Bwe basanga ennyanja gye bayita Red Sea, baba tebannagisala ne bagamba Musa, ne wano tugenda yitawo tutya? Bagenda okutunula emabega ng'ate ne Falaawo aleese buli kika ky'amagye ge, kuba Falaawo yagamba bano abantu bagenze, sijja bakkiriza genda kambalumbe yonna gye balimba gyeyo. Naye ekyo si kyembadde njagala okugamba. Kyembadde njagala okugamba nti bwe baatunula emaaso gaabwe nga waliwo omugga, ne batunula emabega nga Falaawo ajja, wulira ebigambo bye baagamba Musa. Baamubuuza, why did you bring us? Lwaki watuleese wano? Lwaki watuleese tufiire wano? Lwaki tewatulese eri Emisiri ne tufa mu mirembe? Lwaki watuleese wano? Wano nno wootuleese tewali na bijja. Kyogamba eri ebijja byabadde tebimala, olyoka otuleete tufiire wano mu buwaŋŋanguse. Ffe twakugamba ebintu bijja kukyankalana. Lwaki watuleese? Njagala otunuulire ekyokuyiga ekiri omwo. Abayisirayiri newaakubadde baali batambudde olugendo nga bavuddeyo Emisiri bagenda mu nsi ensuubize, baali tebannakyawa buddu kimala. Omuntu akyaye obuddu nga kati alina obwagazi bwa kugenda mu nsi ensuubize, bwe baba bamuleese awo ne wabaawo obuzibu bwonna, agamba kale kabatuttire wano, naye at least tubadde tutambuddeko olugendo. Kubamu akafaananyi. Bwe babeeraawo nga bali ku mugga gwa Red Sea nga tebannayita, ne babakwata ne babazaayo eri Emisiri, bafuddamu ne bafuuka ba slaves. Babadde ba slaves kumala myaka 5. Baali bagamba why yadde abadde slave. Okitegeera? Abadde slave ye yandisinze. Lwaki batuzeeyo tubeere ba slave naye wano gwe byotuleeseemu? Okitegeera kye njagala okugamba? Bangi ku ffe tetunnabeera na bwagazi bwa kusomoka. Tetunnabeera na bwagazi bwa kusomoka nti embeera ekunyiga mu katono bwe kati ng'oli tugambe ku kyeyo, oli Abu Dhabi omusana ne gukwokyamu bweunoga. Nze ono omuvubuka eyanfunira bitiketi namugamba, lwaki yandeeta eno okubeera ng'omusana gunjojja? Singa mbadde Uganda kati singa ndi na girlfriend wange twenywera kajuusi. Kumbe olina okuvumirira awo wennyini w'oli, olyoka ogende mu nsi ensuubize. Olina kukyagala. Obagamba eki? Musajja omuwandiisi omu yagamba nti abantu abasinga okutuuka ku biruubirirwa byabwe, bo kye bakola, babeera wano ekiruubirirwa ne bakiraba eri, bwe bakiraba ne basimayiringa nosimayiringa. Kati essanyu eriri bagoba lisinga ennaku eno yonna gye bayitamu. Tuvulaba ennaku eno yonna bwejja
bagiyitamu ne basomoka kubanga buli lwe balowooza ku kumiisinga essanyu liri balaba tekijja kukola bagamba ndeka ggwe ebirungi bibiri so wano mu nkube kibooko omusana gunjokye mu nvume abantu bangi mubadde ku mirimu oli n'akuvumamu emirundi ebiri n'oganze tebanvuma nze tebanvuma bosi wange anvuma atya nze nasoma kitegeeza mugana tonnakyawa bwavu kimala. You haven't loved success much as you love the air while drowning. Okitegeera mukwano gwange